Tambudde gutya? Tambudde fit oli otya papa? Zendi papa. Mangi mbalava. Tukwanza Dr. Brain. Nzasinza okusanyuka. Bigenda bitya? Mpola. Soko tutemere 224. 224. Abantu abalisinga omugenda kujjukira guno omwaka. Kyensinga okubagamba. Abalisinga bakujjukira nnyo guno omwaka 224. Lwa nsonga abagala nabatulazeeko. N'ennyimba ezisinza okuba zibadde za mukwano. Bagamba abamu bamaliriza nga batambuza bannaabwe nga bina all of mu kanzu mu mwaka buli alisinga wakugujjukira buli mwabadde akyogera ne kati nange ngenda nkitegeera. Osuubira gukulese kyekimu kuba tulaba mwali ddiwo guno omwaka guno nakuleka. Omwaka bagundeka kyekimu mbambula okwetuga. Sikiriza nga omwaka kundeka kyekimu. Yana guno tegundese kyekimu hiti ziweze kitegeera. Hiti ziweze twaddayo kuwekusiiza Dr. Brain bagamba ssanyu lyerere. Okay, bubadde bukyo olwaleero ne tuwulira akayimba kwatadde n'omukyala we yema. Buwulire ani yalumba munno okumusaba kolabo era kyali kitya. Kibeera kolabo zange eziba nakyo. Nagezaako osaba kolabo naye saafunanga. Nga tozifuna? Nga sizifuna. Kati tokyazisaba? Naye kati nga munyumize kolabo eyasooka. Yali kolabo yange yali ennene eyasooka. DJ Brian okuba. Ebyo bya All Star lijja kuyita kusinziira ku ability Shiba kitegeera. Nasooka nenkola nze kolabo gye ndaba mu nkadde esinga obunene bagiyita actually Mama Peter wadde batundira Nejimola MC ya Bedman. That's the best writer to ever touch in Uganda. Nejimola MC kitegeera. Sisobola gamba mu kolabo yali ntono twagikola yali nakyo naye yakantu kana inangamba jamutekemu verse kaita Mama Peter nekiddako oluyimba ne Nina Rose ne Spice Diana siba kwekyo ekyo oluyimba nze nasaba kolabo era omukyala nantawanyamu tasobola kugisuutinga Spice Diana nsonga bamina naye kitegeera gamba I can't invest in this song lwa nsonga nti sirulwe kitegeera batafiiringa nti alina obwetaavu gyoli then eyo kolabo emujja nasaba nenziramu nensaba kolabo endala ne Nina Rose nvaako oba tonfaako nvaako era nayo netagenda bulungi nga wasabanga bakyala bokka lwansonga nze nebulaba ennyimba ezihitinzi zenkoze ezisinga obunene omulembe guno gwe natusowandikira ba Dax Vibes ba Grenade naye emyaka egiyise mbadde mpandikira nnyo bakazi lwansonga ez'abasajja mba ngenda ziyimba ogenda zeyimbira yesewo kati gundi kolabo endala yajjange erinakyo eya Apas Dembele yandabula binagamba gayi ngowandika bulungi ku Instagram eyo comment nagamba gayi ngoyiya bulungi nolimba ndirala buli muntu alumanyeko Apas tapostinga music atali wowe kitegeeza bagamba nti nolimba ndirala alumanyike buli muntu abakugamba tukole kitegeera nemuweereza files netukola eyo kolabo eyasooka ne Apas kolabo endala ya Didai twagenda okussa Shiba ku luyimba nga naye alumanyi kitegeera kolabo endala y'abakatale yange kando gye tukoze olide twali ba mikwano nga tuyambagana kolabo endala gye tuzeko eyarema firimu nenagala kusembeyo tege kubuulira bagamba omukyalo mu luyimba tumala emyezi nga mukaga nga tetunalokola ffenna wali alina ebimukutte oli ali bize webito kati ajja mu studio ku luyimba kujja live awa Baseboy amala olukola nga producer antizinga tulema mukole mini gwe yaluwandiika ng'olimuwandikidde nalino nali muwandiikidde nga si luno producer nga antizinga osobola okuyinza olwema oluyimba kati konze mufulumemu mundekere beat kwema yadda mu dakiika nga 25 oluyimba luwedde bwe lwali luwedde kwe kuŋŋamba blood kikyokoze ndaga bulaze ebyokuyimba obimutinge amaloboozi gogalekemu mukyalo oyo bambi nasutira vidiyo nasasula producer yakoze bingi nebyala sijja kwogera naye respect mama Rema Namakula mama Amalo mukyala Sebunya tukwagala nnyo nanyini Dimpo oluyimba baluyita batya go mama produced by Baseboy shot by CJ yaman naye gwe towandiikayo ku nnyimba zinyeza kufina mugerwa zikola zitya zinyeza kufina mugerwa
oyo mama wange mwagala nnyo zatayagala zino ngazayogerako ennaku nze saagala nanti zikola nabagambe ddani n'ensonyi omuntu wawe mulanze nekwata mu maaso yesewo mu bufunzi abaziwandiika bo bawa magezi tebalina bye baswalirako naye nze nina famire ne bakiza eri mu baproducer writer mutunzi omugamba amateeka wano ekituli kyali okukola kye nabagambye ogedda yesebo magezi kigo abayimbi bannaabo abaziyinga beewumuze yesebo